po jako akawuwo. Temukoonirako bannannyini ttaka nga bagoba abatuuze ku byalo. Abakulembeze ba NRM mu disitulikiti y'e Buyikwe basabye bannaabwe batandise okukozesa olulimi olw'obusosoze eri bannaabwe abakegatta ku kibiina kyabwe nga babulidde ebirala n'ekigendererwa eky'obutayagala kuvuganyizibwa mu bifo ebibalimu nga beekwasa obusongasonga nti omuntu bw'asiramu kaleera enkeera tafuuka imaamu oba omusumba okukikomya kubanga kikontana n'amateeka gafuga ekibiina kyabwe. Abangi boogera mbu simanyi oli bw'alokoka tafuuka paasita nedda. Nina benzaaliddwa nabo nga baafuuka dda paasita. Gamba singala ki? NRM temuliimu ebyo. Bino byogeddwa Godfrey Sserunjogi mmeeya w'ekibuga kya Buyikwe Town Council ate nga ye ssentebe wa NRM wa disitulikiti eno ku mukolo ogw'okuwasa bassentebe b'ebyalo 7 mu muluka gw'e Rubongo sitampu ezaabaweereddwa munnamateeka Richard Boogere Ssenkaaba ng'omukolo guno gubadde ku kisaawe kya Nsenya Namaliga mu ggombolola y'e Kawolo mu munisipaali y'e Lugazi era ategeezezza nga NRM bwe webbeetu omuntu yenna okuvuganya ku kifo ky'ayagala ne yayingidde eggulo ng'ogwabwe bagukola okuvuba abantu okuva mu bibiina ebirala. Ffe twakola omulimu gwaffe Ssenkaaba ne tumujja mu biri ebyagakondekonde munnaffe obwedda byasonga wano. Kati Ssenkaaba yazze eno oludda olutuufu NRM kati saawa eno bwe twogerera bw'obalirira pasenteji ey'ababaddemu ne Ssenkaaba kasooka ng'ayingira Ssenkaaba akoledde nnyo NRM okusinga abali abakolera mu NRM. Mu ngeri y'emu asabye bassentebe b'ebyalo okukozesa obulungi sitampu baleme okusindiikiriza abatuuze okuva mu bibanja byabwe nga tebeekenneenyeza nsonga. Tubeeyanza nnyo tubasaba temukoonirako bannannyini ttaka nga bagoba abatuuze ku byalo. Temukoonirako bannannyini ttaka nga bagoba abatuuze ku kyalo. Kubanga Pulezidenti Museveni tayagala kugoba muntu yenna ku ttaka. Bazaali mutuyita ne tujja ne tulaba engeri y'okwogeraganya naye ne tubawa amagezi ekyokkola. Naye mukkirize bannannyini ttaka gye bali ne bannannyini bibanja tetwagala baliveeko. Wabula Richard Boogere Ssenkaaba mu kwogerako naye tumubuuzizza obanga ekikolwa kino ekyokugulira ebyalo sitampu katali kazannyo kakugulirira balonzi n'ategeeza nga Ssemateeka wa Uganda bw'awa omuntu yenna eddembe okukwasiza ku gavumenti w'abeera n'obusobozi. Gavumenti erina enkola eyitibwa public private partnership. Ng'enkola eno esikiriza abantu ssekinnoomu kampuni eza private okujja okuteeka ssente mu bantu oba mu programs za gavumenti. Nga tuyise mu nkola eyo twakwatagana n'obukulembeze bwa Lugazi municipality ne tusalawo okuwa abantu sitampu ku lwa gavumenti for and on behalf of the government kubanga gavumenti bwe baamala okulonda aba LCs okwetooloola eggwanga lyonna balina okubakwasa instruments of power era ng'ekimu bibateeka mu buyinza ze stamps. Oluvannyuma mmeeya akoze omukolo gw'okuwasa bassentebe sitampu era olumaze abalonzi ne basitula Ssenkaaba azibawadde waggulu ng'okumwebaza kubanga bawonyezeiza embaawo nga n'abakadde obwedda bazitendereza nga n'abamu bagamba nti gwe gusosa kuzirabako bukyanga babeera ku nsolo okubeera nti buli lunaku okyusa ennaku z'omwezi. Patrice Kyewalabye yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Dako bwino waayo yo yennyini. Buli kumakya okeera n'okyusa ennaku z'omwezi. Ezo eziba ziriko z'oteekako.